w'ekitiibwa Rebecca alitwala Kadaga yasaba minisita avunaanyizibwa ku ssemateeka n'enkola Justice and Constitutional Affairs General Kahindo Tafiri aleete ennongoosereza mu mateeka ku mateeka amakulu gali 4 etteeka erifuga akakiiko k'ebyokulonda etteeka erifuga gavumenti ez'ebitundu omunywanyi wange meya Mwagwa etteeka erifuga palamenti etteeka erifuga pulezidenti bagagana amateeka agana tulina okugatunuulira either ogalekanga bwe gali oba okulongoosaamu kubanga temuyinza kugenda mu kalunga agaana temugatunuulidde akakiiko k'ebyokulonda kafulumya dda omuzungu kyayita road map tugenda kutambula tutya naffe ng'NRM twafulumya dda road map bebibiina ebirala simanyi kuba bajja kwegala simanyi ya DP oba yafuluma omukulu ajja kubuulira n'abalala FDC ne Jema UPC naye nga ffe twafulumya dda era kyetwabaddeko ku Mande Entebbe ye Secretary General ye naffe ng'akabondo okugenda kigambo ku kigambo ku road map eno reform bye bagamba ate palamenti ababaka palamenti bagenda okulonda pulezidenti ebyo nogamba nti ekyali ebyo katwe naye namwe mwegali mu nkuubo si mu nkuubo omanyi kati ebyamawulire byatabuse omuntu atuula ku malwa ng'ali ku luseke n'abaako kyateeka ku ozise mboozi z'amalwa kyekiriwo kubanga mu butuufu andibaddewo kyetuyita official teba waliwo forum kati so kibadde kikatugeze singa kibadde kyogeddwako mu palamenti oba mu kokasi ya NRM oba kokasi ya DP oba FDC oba ya Jema nozaba balimu ababaka babiri oba omu naye era bakokasi kugamba tetunabako tukiwulira kakati ekintu ekitanabikako ku official gundi yonna tulina bwe tuyinza kikkiriza era nange olaba amawulire abambuuza wiiki ewedde ne bagamba ekintu bwe tulaba tutuse mu kokasi nekirabika nga tunaabako kye tukyogerako naye kinalabika kakati wakati wo nange kyensobola okwogera nti nga mu NRM mu kabondo ababaka ba NRM bagamba nti akamyufu kaffe tekiri mu sitaani bwe tukalonda nga bwe twalonda LCs iyo proposal badde jozo kigamba aba NRM bagamba nti akamyufu kabeka mu mugongo naye kati karabeera katya akamyufu akeggwanga lyonna ababaka palamenti oba abakulembeze abona bagala woofiisi abagala tiketi y'ekibiina babe nga basimba mu mugongo iyo proposal balizo kigamba kuba ekyo ekiteeso bwe kiri nti kyetwalabye mu LCs tukwalagana tukyete ne mu kibiina njagala oyawule si bya ggwanga lyonna kano mwagala kammwe ka NRM ng'ekibiina tumalewo omuvuyo ale nono munywanyi wange meya naye nsobola nayo kimuguza kubanga akamyufu akewaabwe ate kawukana kaffe akadipi akabwe ka kikonde asinga okuba eŋŋumi yawangula manye bifewe manye bifewange nabo balagenda mu mugongo nebe eŋŋumi ejja kukoma ejja kuba tekyaliwo kati tuba tulina obuzibu nti akamyufu akaffe kalimu nasalodi era omugongo gutumalako nasalodi konga bada sogera nakubo ekitegeeza mukkiriza nti ddala kituufu wabaddewo olw'olumu bakakwata bibaddewo era aba independence abasinga bajja lwekyo mbolira gosula naye okitegeera ba independence abasi era kano omugongo akalulu kabale kakwatibwamu kamala oba movement mukamyufu kaffe mubaddemu ebirumira okitegeera bulungi olaba nti segabalenazanankoko nanditukonde abatuuliriza mukutteko mu ngalo olw'okwogera amazima kuno lwokka nti batizi bakalulu nti ababaka bangi ne bajjanga ba independence nga kyebeekwasa nti akamyufu kakwatibwamu kakati okumalawo embeera eyo yonna twakirabye ku LCs nti ku LCs jjukira bagamba abantu abagenze mu kkooti nga bawakanya LC gye bali naye batono ddala kati embeera eyo netwanga tukirabika kati ebyo nebagamba bya kibiina naye ku levo y'eggwanga lyonna minisita sipiika yamuwadde obudde
tusubira nti obudde obwajja bugoberera nebwe nti bbanga weriti beera ng'olese nongosereza bino bagamba nti parliament baagala mbu tukyuse tuve ku kino kyetu kye bayita presidential system tugende ku parliamentary system kwakitwa Westminster Abbey yali wano myaka gy'ekinaana ekyo siina bwe nyinza kukigamba nti kituufu oba si kiki kuba tekinalabikako wonna mu official forum tuli ffenna bannaye kakati mu mbeera bwetu tulinde minisita byagenda okukola kyokwera naye kulasa amateeka gali ana gano galina okuba nga gatundibwa kubanga obudde bwo buweddeyo obudde buweddeyo 221 tali wala nnyo okukola kyokuva kati era wadde ne bannaffe bano baagala beetegese baagala kujja kitole n'owuliro abamulaga nti bulooku naye nogamba omu nga azze obwannamunigira waliwo abazze obwannamunigira naye azze mu bulooku naye kiza okunsanyusa musingamu bali abaasinga okukubwa ennyo akalu abawangulwa edda mu kalulu era nange mbasabira buwanguzi ekya bulungi naye nga bagamba nti tugamba tutya Luganda bagamba mwekuŋŋanya muwere kuba mwegatta naye era omanyi kati bino ebyobufuzi kiba kiraga naawe ovuganya omusajja gola gyakola ki azitowa oba ekitegeera naye obuzitowa bwo tebundalabika go ge mazima kubanga ekizibu kye bayina kubanga obuzito bwaffe tebunaba kulabika nga ffe bwe twagezaako okugyayo obuzito bwaffe nga batukuba emiggo buli bwe tugezaako okugyayo obuzito bwaffe nga batusiba temwogera temukola kino olwo obuzito bwaffe tobulaba lwaki totta ne tukola bye tukola byonna njagala olunaku olwaleero gambe nti nno meeyo wekawedde ekyaza mukulu Bobi Wine awo ayogereko eri abantu utubuulire polisi zammwe ku bino na bino ziri zitya entegeka yammwe eri etya ate awaliwo demokrasi awo waliwo okugamba nti oyagalayo ow'amaanyi tukkirize naffe twetereze naffe tukozese emyaka gyaffe gino egiriyo egisigaddeyo okweyanjuluza naye nga munno omusibidde mukikukukuwanasebengomalirizawakyemanyi omubaka bw'aba ategese omukola sokukyaza mubaka munne naye kyenjagala okugamba munywanyi wange ono kyekino ne inginiya obuzibu okuba nti tebajja kulaba ku ntebe ne 221 obuzibu okuba nti bajja kulaba ku ntebe ne 221 buli nedda buli ebigambo byabanoza yinza okulimba ne musajja mukulu okuba tebajja kulaba ku ntebe ne 221 nedda gyekuli nene bwe tunalonda buli mubo bennyini okusinga yenaareba kyoga bo bennyini bebagenda okweremesa entebe bo kyekizibu okuyingira state house so si NRM lwaki ogamba bwoti nedda yebwina tebali omu kati kakwe ekyokulabirako ono wa DP sagala kwogera ku bibiina birala njagala okole programu wano oyite president general oyite lord mayor oyite vice president waliwo vice president w'eggwanga lyonna yaani vice president wa Robert Mao yambidde omuyite ne vice president nkyaja obu Buganda obakyaze wano bwe bajja ne boogera programu n'eggwanga eŋŋumi tevuze nakabalirize ababala bwe bajja eŋŋumi n'etavuga wano nakakadde wa Simeewo bano bagamba nti wasobola okubaawo obumulumulu mu kibiina naye nga tebubaganda kuba mukati ng'erwammwe bwe mulina obuzibu wakati wa secretary general ne chairman wa electoral commission nekyamani babayita ababafaabo amama mbabazi n'abuukayo n'aba nga takyaliyo tekigana kibiina genda maaso abafaabo obuzibu bwebuli nekyamani bwabayita bajja n'entebe twabadde nabo tangoto yabaddeyo ne Kaswera Lumumba yabaddeyo naye njagala president general wa democratic party mukwano gwange gyavaamu ayite abo benkugambye olabo babanajja kakati tudde ku kinyusi nti bo nga tebannagamba kuvayo kudda eri bannayuganda kubalaga nti bannange tuli bamalirivu okubakulembera basooke bo beetereze siganye mwena tuli 100 ku 100 naye kyoyinza okukkiriza nti at least 8 bwe babaawo ensonga ffena tuvaayo omulundi gutya era ne bagamba nti boyinza okuyita kaasa eyawukana ku mugendo naye kati abakomawo
kane uli abagamba bali tetugikwata kule tugikwata kati batandise okudda n'abalabye mu caucus nga bajja bagamba byaliwo musonyiwe ne tukomyewo katuli bakisinde Kaasa yabaddeyo Entebbe. balabise Kaasa yabaddeyo Entebbe. oweddeebe njagala tuli ku reform tumalize tugendewa engineer ate tulabe abali ku masimu bangi balina kye bagamba reforms ebimu tubiwulira mu nkubo Semewo agambye tebiri official ng'amaliriza akantu ke ndyoke ngende butereevu ku time yange bwe twakuba akalulu ebugiri ne badda ebbali ne balyoka bakubagana nti gundi yakoze bino gundi be bakoze bino zirensi tewabiwulira naye nawulira mbu ak'ebugiri nammwe kennyini mwalumagana FDC DP jema nti bo batubuulire engeri ki nabo gye bakubaganamu nga tubakuba nga tubakubye ekyo kyaliwo so mukulu muganda wange tweyanziza nnyo era ndowooza tufunye akaseera akalungi mujja kudda ekimu ku bigambo ebikyalemesezza electoral reforms okujja mu palamenti okutiitira kuyitiridde okuvaawa NRM etidde ku mulundi guno nga bwe sigirabangako ng'etya era abantu baffe ekyemukisa omungi kye bafunye nabo bategedde nti NRM etidde okukukuta kwonna kwekukuta netuuka n'oli okutwasa okutusunirako ekigambo n'akikubawo n'aga nti palamenti tejja kunkaka kuleeta reforms era n'egyo emyezi gye bamuwadde ojja kola nga giweddeko nga yagamba nti mu ntegeka yaabwe bagamba palamenti tejja kubakaka tebasibetegefu kuleeta reforms ezo era omuwulidde bwayogera n'agamba omukulu Semewo nga bwagambye nti tulabe oba tulekawo gano agaliwo tulekawo gano amateeka agaliwo nga mwe tulina okulondera oba tukyusaamu kubanga balina okutya kwe batidde ate nze mbakakasa okutya kwe batidde ko kutuufu gye kuli kubanga tugenda tutandise okwetereeza okusinga bwe twali tetwetereezezaako ekyo kyolaba okubeera obumu tugenda kukkiriziganya leka tubeere awamu ekinaaba kitakkiriziganyizzaako era tekijja kufuluma waffe mu nteekateeka gye tulina ku mulundi gwe ebintu tubirabyeko abasinga obungi babirabyeko kibaddewo e Kenya ebibiina ne byegatta fe tetukyalaba kiki kitu abantu abasinga babadde boogera nnyo ku bifo ebyobukulembeze nti gundi ayagala kifo akiveeko kubanga bamanyidde abamu bamaze ettaamu zeziwera nga tebali mu ofiisi naye ate nga bakyali ku koozi kyenkakasa bannayuganda nti enteekateeka gye tulina nnungi nnyo eri bannayuganda mu kwegatta n'okuleeta kandidate omu okuvuganya okulonda okugenda okuddako mu 2021 okulaba nga tutwala obukulembeze bw'eggwanga. Ampuliriza bw'oba olina ky'obuuza oba ky'obula Facebook page yaffe ku Facebook page yaffe Pearl FM Uganda kw'oba oyitira okubuuza oba okubako kiteeso kyo. WhatsApp number obubaka bwo obuwandiika obutali bwa ddoboozi ogenda buyisa ku WhatsApp number ya 075910700 075910700 oba Facebook page yaffe ya Pearl FM Uganda n'essimu maaso tugenda kubanga tuziraba tulaba ate Kyemutesa njagala ku electoral reforms tugende ewa engineer ate tusobole okulaba ebiddako electoral reforms okusookera ddala bwe ntunula muganda wange Nsubuga aba NRM bonna bafaanagana balinga be baamira buli omu gwe bangwa kateepu n'akamira gye baligenda balyogera kyekimuli ne bwali balaba nga kyayogera kikyamu era ajja kusigala ayogera ekyo. Electoral reforms zino zaalagibwa kkooti bannayuganda kyenjagadde basooke bamanye nti mu myaka 2 zibeere nga zikoleddwako. Omukulu minisita Kahindo Tafiire bwe bambwa nti waayi ekiseera kiggwayo ng'akinnambuka mukinnambusaga Uganda egenda kuggwawo leero egenda kuggwawo nkya naye nga kino kyonna okuyisa obudde kirina gye kitutwala ne gye kitulaza. Ebibiina ebyenjawulo ebitakabanira eddembe mu nsi yonna oba gamba ne mu Uganda ebibiina by'obufuzi byonna byavaayo dda ne biwandiika nga bisaba electoral reforms. Emyaka 10 egiyise ekyo kyajja kikolebwa naye okutuusiza ddala paka olwaleero zaagaana okuleetebwa. Emabega eri bwe baalinga abaleetako baateekamu ebirowoozo byabwe so si eby'abantu ne bakyusa obukyusa erinnya ly'akakiiko
ne bakyusa obukyusa okugyamu bammemba ba paalamenti kwegamba yali tasobola sente bamuggyemu n'ebirala bwe bityo naye nga electoral reforms ezireetebwa nti akakiiko k'ebyokulonda kabeere independent okuviira ddala eno mu kulondebwa ennonda gye kalondebwa omuntu asobole okuba omumativu nti ye bampangudde naye kali independent olwaleero kye katali ennonda yaako ekyuke ezo ze electoral reforms zetwogerako zetwagala kakati ezo zonna bwe zibanga ziremye kati olwaleero tutunuulidde biki ebiriwo mukulu Semewo wano ayogedde bulungi kubanga era eno yenjogera yaabwe nti ffe tetulina n'ekimu kye twawulidde no official communication no official forum no official what naye njagala bajjukiza bannayuganda nti 12 bwetyo bwe yatandika era ne bagyegaana ne mukulu Yoweri yagyegaaniramu okusooka naye okukkakkana nga kyekyali ekigendererwa olwaleero lino ekkobaane tulowooza nti ligenda kukomawo kubanga okutya kwe baliko tekubangawo ovanga kukuba nga kati boolaba omuvubuka ono omuto bwe yavaayo ne bamuwa audience mu nsi yonna etawebwanga pulezidenti yonna ku lukalu lwa Afirika gye batawanga mukulu Yoweri n'ebeerawo kati ekyo kikankanya kitiisa obuwagizi omuntu bw'aba afunye n'omugundu oguyimuse n'abantu okuba nga bazimbiddwamu kati obusobozi kapasite basobola okulwanira eddembe lyabwe era nze naawe tetumanyi oba okulonda kwa 2021 kubaayo kati bino bye batandise kyangu nnyo kino okujja ne kiddamu kuba nga bammemba ba paalamenti be bagenda okulonda ki pulezidenti ate kiri kumpi nnyo ekyo kiringiza kisembera kati bino byowulira bakuba mu kisaka nga bwe basooka ku luli balabe ki ekigenda mu maaso njagala okubuulira olunaku olwayo bakimanyi nti bwe banabba akalulu abantu bano bazimbiddwamu obusobozi bajja kulwanira akalulu kaabwe tebajja kukkiriza muntu katwala bwatyo kaakati kyova olaba nga bagenze okwongera bakutulemu districts endala 12 zigenda kukutulwamu zikutulwamu lwaki nti wano wokka bwe bakonsidalinze awali owa opposition kabakutulemu owaabwe asigaze kano akadde akalala ajje mu paalamenti kati bammemba ba paalamenti baweze nti bwe balonda ab'omukulembeze ono ayitamu buyisi bo gwe baagala kati ekyo kikonkona n'ekirala kyangu nnyo okwekanga nga tutuuse 2021 okulonda nekweyongerayokko olwa bino byonna byolaba bigenda mu maaso kisobokera ddala era kati ekimu ku kyo kyankwanzo nazaavaamu ebintu bingi kati linda ekigenda okuvaayo bagenda naku z'omwezi ziza 2 linda ekigenda okuva eyo kibwe kinaaba naye nga luno olutalo lwa bannayuganda mwenna nze mbadde mbasomesa n'okubabuulira kubanga ddembe lyammwe okumanya nti abaana bammwe bemuwa mu magye bali bameka bemuwa mu poliisi bali bameka ebimotoka bya tiyagaasi biri bimeka ne musobola okumanya kubanga bintu byammwe musolo gwammwe gwe gubiwa n'abaana be muteeka mu magye bammwe abali mu poliisi bammwe kati ejje lirimu abantu bameka senga ejje lireka okukola omulimu gwalyo ne lyegatta ku naakyemalira musobola kutya okulwanira eddembe lya sebo waalaikum ssalamu warahmatullahi wabarakatuh mbufunze taata yes sebo ngoyita mufunze okay kale webali nnyo bagitera okuteesako ono agambye aku Facebook whatsapp ng'otaddeko bingi Hussein okay Hussein Ali Husseini nze neebaza nnyo abaami abo nsaba
tuleetere ku Honorable Namboze Saalongo Elias omu ne Honorable Kyagulanyi bajjeko mu studio za Pale bonna bano tuzze tubeera nabo kale katulabona agambye atya WhatsApp number eri 0759107900 Meya Serunjoji Owedembe nkolamusiza nkwebaza basale z'otuwadde omwaka guno nkusaba oleme komaawo Mayinja John Bosco Kazo Angola Kawempe bwagambye agamba nti no Meya Serunjoji Owedembe tuyambe ku basirikale abakwata abantu ekiro Mayinja John Bosco ayise ku WhatsApp number 0759107900 Hello Hello Yes, sir, Steven Tessa. Okay, agambye nti tuli mu kumala biseera katulabona. Hello. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Amanya sebo. Abdussalam Ensangi. Sebo Abdussalam kyoteesa oba kyowabula? Okay. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wano ku Facebook live mwebale kutugoberera batugoberedde Mawejje Richard Kwoli Lule Kawesa Freddy bamu n'olulimi mukosezza luzibu nnyo ina muganda wange wano bamita Machete Athman olulimi ng'okosezza lukambwe nnyo Walusimbi Ismail agambye nti no ali Dubai awuliriza bulungi nnyo DXB Dubai bannaye musajja ng'akozesezza olulimi lukambwe ono Prisa Felix mwebalire ddala okuweereza bambi Lule Kawesi abigedde bingi kale katulabe ndowooza wano omulala ayise wano ku simu. Hello wangi sebo weebale kuwuliriza mukwano yegwani sewankambo eyisebo kyobuuza bakulu kubalina atya Tuwale mu kooti. Hey, owai atogeze owai bade njagala kuga nti musajja mutwale mu kooti nawe mutwale mu kooti. Hello wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yes sebo nawe okuwuliriza ate semewo ye tomulamusizza teesa Alaikum assalam wa rahmatullah. Abdul Rashid Kasibante ebyokulonda mu birekere abantu baleme tuvuyisa abwagambye yayise ku WhatsApp Facebook live katonda hani katondwaki Paulasi agambe power enseno obeeragawa mwanje Hakimu n'abalala bangi njagala kutegeeza barafa bagambye aba Hawa Secondary School essomero liri wali ku Naruvule mazi mwenda
ku luguudo lwa Kampala Hoima Road twalayo omwana asome management ya Firdaus hijja and umrah services gamba nti tera ogende wewandiise mu bwangu ddala akola hijja ne umrah akadde ndaba kaweddeyo siraba nnyo obudde bwetugenda kuwudda mu bibuuzo bananga ab'ekibibi mugamba mutya abali awo Kibibi Town Council yagala kubatumirako abali miruka gyonna Katabira Mabanda abali Kibimwe bana byonna Butambala okuwuliza program yaffe abali Butaaka Kikuumo bwe bali kuwuliza program namwatulira tugende wa meya ng'osibula kudakikemu webale nnyo ng'osibula wagabe watanomu abanakawe naye omuntu natta omuntu nasigala ng'atambula era abantu naddala abalonzi bali ku buzibu n'oyo alina okubeera ng'akuwa busimu era ng'akugamba nina kandidate wange wuuno gwendeese ku bwa meya naye nze obudde bwemmala kwabo bwe batyo tebuliwo obudde bwange bwe nnina kugamba bannakawempe nti mwebale kusiima services zange zenkola nze tekiberangawo mu Kawempe enguudo 10 naliko omukulembeze w'Ekawempe naliko deputy naye ku taamu yaffe yonna ey'emyaka 5 twakolayo enguudo 2 twakolayo olwa Tura Road ne tukolayo n'olwa Mpere ku ttaano naye ebbanga lyange mu gundi yange enguudo nga 12 zitambula nkoze olwa Mambule Road nenkola bwayise nga bwatunula bwatyo nenkola enguudo Waligo Road nenkola Kafero Road Nsoba Road ezo zonna nno zitaddeko kolasi Muganza Wongera Road Nanfumbambi Road Jakana Road Rumasi ezo zonna baali bagate zijja kukolebwa nkoze Old Mulago Road Binayisa Road oyo ngenda musaako level awali jjamu wonna kati ngenda kulwanirira nawo kati obudde bwe nnina obwami bwakwogera service siri kyenyiza okwogera ku bannakawempe njagala mweyune neebaziza nnyo bananga bansanyisa abangambye basale ezo eyali mpagi yange mu campaign era sisobola kuzivaako muganda wange Mayinja eyo nkola yange emikwano gye nnina nze namanya nti gavumenti terina nsimbi esobola kuweerera abaana kati ate njagala kulaakulanya division n'abantu ntaddewo ssente eza CDD weepu ez'abakyala ez'abavubuka ate kati wali kiri kyayogeddeko nateekawo stage nze obwange gwakukola kuteekawo mirimu nateekawo stage egenda okukolebwamu abantu 200 kati bo nga bagamba abakulu abo nti atoteekawo stage kati nze ogwange nagumala nateekawo stage abantu bafune emirimu obuvunaanyizibwa bwange nga meya kuteekawo mirimu kati bwe nteekawo emirimu mwe ne mwagala mulwane nze ngambalika ogwange ingiri yange bane temwerabira okugenda wali ku Rabiha Junior School ne Rabiha High School Nanywa zin miles mwenda ku Bombo Road bane babalindiridde amuwandiisa abantu ingiri yange tusibula akalina abiri otega kalaba bannayuganda balaba ebigenda mu maaso babimanyi kati ono ali mu kwekwata ku bisubi wano nawali mwamulabye awoza akyadde mu lubiri bwakabaka naye ebyo byonna kwekwata ku busubi so njagala obbagamba nti ebyo byonna ebikolebwa mubiraba naye amaanyi gali mu bantu ku luno lwokka teri kukyukakyuka teri kudda mabega kyetuliko tukitegeeze basiibudde mbagaliza ekiri odda ku bwa meeya ompulira nnemu ebuvumu bwa meeya obwekawempe kyenjagala okubabuulira nkomawo ku bwa meeya 221 nyongere ku byempulira nti ate bwa meeya we agenda mu Kawempe South ndi ku bwa meeya ezo services zentandiseeko sisobola mbasiibudde